Nakyambadde rest. Abajjukira emboozi ey'ebijambiya e Kalungu yenze. Njagala okwebaza muzeeyi ku nsonga ya security. Ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikirizamuko naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera. Ekiseera kyabwe kituuka ne kikola ki ne kiggwaako. We tutuuse kati mu Uganda security si yeeraliikiriza ennyo kati we tuli. Njagala okugumya bannayuganda nti ku nsonga ya security nze ndi mugumu olw'ensonga nti omukulembeze gwe tuyina ebintu biyinza okuba nga ebitambula empola oba abakyamu bakola bye bakola ne babula naye buli badde era balikwatibwa ebintu bino biriggwawo. Ani yali amanyi nti e Kalungu ebijambiya birikoma abantu ne beebaka ku tulo. Ekiri e Kalungu olwaleero actually okuva lwe baakwata ab'ebijambiya Kiddawalime ne group ye abantu kati abeetema beetemera bibanja bintu birala naye ng'abantu beebaka. Si kyekiri ekyaliwo kyasemba kunze teri kyali kizeemu kubeerawo kati olw'okuba nti ebitongole by'obukuumi bikola omulimu gwabyo tuyinza obutabitegeera ffenna nga bannayuganda kyekigenda mu maaso naye nze ndi mugumu nti n'abalumbye General Katumba yadde bayinza okuba bakola mu nkola y'emu basse n'abantu abalala mu ngeri bw'etyo Afande Kaweesi n'abalala naye era tubeere bagumu na kino kijja kuggwa. Tubuulire ekyaffe ekyaffe waliwo gurupu y'abavubuka baali babiri e Masaka eyo naye mu kusooka era nga bannayuganda bwe tuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu bangi nnyo. Gwali mwezi gwa kutaano kyali kiro lwali lwa Mande nze nali mu nnyumba nga neebase. Mwezi gwa kutaano mwaka ki? 2018. Nali mu nnyumba kiro nga neebase. Mu nnyumba twalimu abantu babiri nze n'omwana omuwala omulala kubanga ennyumba ya project awo we nali mbeera nga tulimu abantu babiri nsula ludde eno naye asula sayidi eri. Ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango. Omukamera naye yeeyanze okusa Katonda yeewuunyisa nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru. Okusala okudda mu kisenge ng'omuntu wona otunula nti wabanga omulyango gw'emiryango mu ggulu omuntu yafulumye nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi natuukira mu kisenge ky'omwana okubikkula kateni nze namuzuukusa okubikkula neeti nze nagijjayo ne muyita Susan ne mubuuza essimu yerwa kubanga nalengera omuntu ng'aflashinga tooki bwe nti kati nalowooza oba afulumye na ssimu ne mubuuza essimu yerwa n'agindaga n'omutima gwe ne gungambirawo nti kati ebweru babbi. Ne mugamba tukubire neiba waffe maaso nangamba musawo siinako airtime nenkwata eyange nenkubira neiba wange ndi maaso ng'essimu ye teriiko nenkubira omwami omulala bamuyita mwami Mugejja neiba wange waggulu ne mugamba tata Mati ninyamba ndaba abantu ewange naye balabika babbi. Nzijjako naye n'ennamba ya Osi njagala omukubira tata Mati anziriza ambuuza musawo kiki kati nasooka kukwata tata Mati naye ngendo gikwata ng'olompulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubye kati nakwata bukwasi essimu n'enkuba nduulu nga ne tutandika okuba enduulu nkuba enduulu nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba bwe bawulira nti tukuba enduulu bagenda naye ngenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde. Essimu n'engijjako saagirinda nakuzikirira ddala n'engiyisa mu ddirisa n'engisuula ebweru. Ngenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi ndusiba. Essimu ngisula nsanga sinajjayo na mukono bwe nti mu ddirisa naŋŋamba olekaana kisirika njagala ssente n'entambula nabo nzira mu kisenge kyange. Bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu ID n'ebintu ebiralalala nzijjamu emitwalo 2 n'ekitundu kubanga gye gyalimu njibawa ne baŋŋamba osaaga kujja kuleeta ssente ne bagamba ze nnina ne bagaana ne basooka ne bakebera ne banoonyanoonya awo naye ng'omutima gundi wabweru essimu gye nakubye oba gwe nagambye yakitegedde simanyi. Banoonyeza
Kiddawalime sawo najuka ku mugongo n'ateekamu ebiri gye ne bafuluma. Bwe bafuluma ndowooza bagenze neesibirayo mu kisenge. Nyingira wansi w'ekitanda. Kaseera katono nnyo ngenda okulya bakomyewo ku luggi bakonkona ggulawo. Oli n'amugamba oba afulumye nti amwali yeesibiddemu. Ngenda okulya nalwo balusambye. Yasamba ogusooka n'enfulumayo ne nnyingira mu kinaabiro kisenge wano kinaabiro n'ensala n'enzira mu kinaabiro nga sikyalina na waakwekweka. Kati bwe baayingira era yasooka kumulisa wansi wa kitanda nga manyi gye neekwese mbalengera mu kinaabiro nnyimiridde baŋŋamba olemedde ssente naye wano mu kusooka nga tebannafuluma kisenge kyange banoonyezza zibabuze awo nange nnoonya ensawo nze nazeetinkuulira ebitanda emifaliso n'engikyusa nga mbagamba ne wano nterekawo ssente neeno naye nga ngulabudde abajja basobole otusanga. Bwe nnyingira mu kinaabiro bayingidde Kiddawalime baawaanyisanga ekisenge eri gye bansanga balowooza bagye nali nterese ssente kuba kyo bakitinkula nnyo n'okusinga ebisenge byonna. Ono bwakusigalako ssente ozigaanidde ogenda kufa toli musawo musala abantu leero nze ngenda okusala. N'oyo n'agenda Kiddawalime nadda kali akalala gali wangu nako ne kadda bwe batyo. Kati Kiddawalime aba ansigaddeko angamba ogaanidde ssente kale weeyambule. Nali ndi munayi nangamba ajjamu empale neneebikula nangamba bikula yayina simu nene bulungi nnyo atandika okkuba ebifaananyi bw'angamba kyuka amala ngamba jangu nve mu kisenge mu kinaabiro we nali nzire mu kisenge. Lwali lwa Mande tuva mu weekend nali ntaddeko essunga yange etukula enkuba yali tonnya wabweru batambula n'ebigatto kati nga ebigere wansi bikyafu ntunuya obuliri bwange bwe ŋŋendako mugamba kannaabeko ebigere naye nga wonna kubuzaabuza. N'ayimirira naninda kati awo tuwulira omuntu wabwe ng'atambula alinnya mu bigiraasi emiryango. Kiddawalime ayita afande okumalayo afande omulundi ogwokubiri ne tuwulira essasi wabweru n'anta omukono n'afuluma. Awo nawulira nga mpulira ninga abadde aloota nga ninga abadde abbira nga nvaayo bwe nti naye nga nninda nga ŋŋamba agenda kukomawo agambe tufa bameka tufa babiri. Kati awo amasasi geeyongera wabweru geeyongera Kiddawalime bwe yagenda